oli ku Bokat TV. Leero enkya ne luli Bokat TV. Okay, abatala ku Bokat TV mwale kwera mpozi ngate mutu followinga, mwale kwera mpozi ngate mutu viewinga, mutu watchinga. Nze Sula Senyonga, lunaku lwaleero ndine Jazel, bakubira ku bye. Aha. Ndine Jazel leero nazo nkole ne family. Jazel ndinaye ate mpozi aita mutabandi wange mukuru yali ku kamera. Otegedde kate kintu alina kubeera nga bakibeeramu naye nga tukwaniriza nnyo gwe atulaba anewe abaka joininga channel eno atubaniriza nnyo wala wanafa batufollowinga ku mukutu guli teri mutubeera ku neyimira byange waliwo omukwano gwange oyo w'Enaggalama tulina John Vianney Mukono abali mu diaspora mwena Fatuma Ali ogamba otya Esther Nakimero ogamba otya Hawa Baligeya ate mpozi Shira Love Shira Nabanja Olivia n'abala mwena tubagamba nti mwale kwera mpozi ngate mutu followinga bulungi nnyo kale onaku lwaleero nabadde ndi awo ntudde omanyi ebbanga lino lyonna nabadde neewaza okukola story yo nange kwatagana ku Rema simanyi lwaki naye ntudde mbutuufu nga ngoberera ekitimba nendabira ddala nga mbutuufu ye Rema yatususseeko Rema ne Amuza batususseeko wedda nsirise kasookedde balinnya nnyonyi kugenda Dubai ngamba kaneesonyiwa ebintu bya Rema bineno naye Rema Hamza Love gyamulaga mbutuufu erinza okugamba nti oba gwe tobeetogwe mu mukwano kwaba otunuulidde abantu abo Love yaabwe katuddeeko mabega ku gye baava bagenza okukola omukolo gw'embaga bagenza okukola bitya kwanjula olabira ddala nga mutuufu kiyitiridde Hamza mwala wa surprises yakoleranga Rema ayiye ebimuli mu ruumu akoza atya gwe musajja tunule na bakulabe ayikoza atya ng'olabira ddala mutuufu omusajja ali nnomo abantu bakola buno bu surprise simanya aproposingidde mu luguudo wakati simanya amuwadde akaki olonno omusajja ye akolaze nti omukyala yamusitudde n'amutwala Dubai naye nga leero yasooka n'akola Love eno eri loko mwabalaba from kwanjula bamaze okwewowa ne bagenda gye bagenda eri mu National Park ne babeera eyo birthday yasooka gye yamujagulizaako ey'omwaka oguwedde mwagiraba gye yali n'omukyala naye yagendayo nga takimanyi kwegamba ebimuli byemuyira waleeri before the wedding baali bagira batya nga enkya kwanjula bakita batya ekyo ndowooza yebeera ziri zibeera baby shower enebeera baby ki ebeera wedding ki nange simanyi naye nga kale lwaki njagadde njogere ku nsonga eno nti Hamza ate ndowooza kati ayitiridde agenda kulemaza abantu abamu either abantu abamu bagenda kivaako ekyokwagala oba abamu bagenda nabo kulemala bagale okukola ekya Hamza beekange nga bagudde kuba Hamza byali mu kukola essaawa eno mutuufu tebikolebwa musajja ali nnomo tukize tugaane omusajja nga ali nnomo ekyo ekintu tosobola kikola kubanga Love gyalaze omukazi mutuufu naawe ogamba bw'abanga abaddewo n'ogamba kansiimeko omusajja munnange yantwalira mukyala wange kamusiime amutwale nga bali e Dubai faananyi muze mu biraba ebitrendinga naye njaga basically tubesinge nnyo ku bino bye mbateerayo bye mujja mulaba olaba ekifaananyi ekyo ng'awandiika mu musenyu erinnya happy birthday baby waliwo akayimba kali aka write your name across my heart kati ono ye yali wandiise wali ku ttaka kitegeeza buli anaayitawo ajja kubeera nga amufuna bulungi nnyo alaba nti ani gwe baali bagamba ka birthday nti Rema ani ono gwe baali mu birabo ebifaananyi abaana batuse n'okugamba yagamba naye abakulu bano basiiba oba tebasiiba mulekerawo okuyingirira ebintu ebitali byamu nze today I've come to appreciate Dr. Hamza ku lwa Rema Hamza Rema wabanga tasiimye anaaba mulalo kituufu kiri nti tukirize tugaane ndi musajja nammwe abasajja abali eyo naye Hamza byakola bwe tubanga tugenze tukole research 2% abasobola obbikola nga bamugeegeenyaako kuba si yali awo ndi musajja mugagga alina ssente naye byakola n'abasajja bagagga tebasobola kubikola tukize tugaane
n'abasajja abagagga tebasobola kubikola byakoze nze. Today I have come to appreciate Dr. Hamza Ssebunya, Love gy'alaze Rema, kiriza obagaana n'abakyala abalala bandyagadde okugifunako, naye simanyi oba balina qualities ng'eza Rema oba basajja baabwe balina qualities ng'eza Hamza. Otegedde? Kati awo wetuli ku Boka TV, nze Sula Ssenyo kubeera mpozi nga te nkutuusaako programs zibeerako kuno nyingi nnyo. Tulina Love Dose egenda kubeera mpozi nga te esitula butoni mwana muwala Mina Height, ate obale n'embira byanga akyagenda mu maaso, obale ate mpozi n'amawulire ge tubawaga wolokoso ogatteko mpozi ne program kati nga zino ne tubeera nga twogera ku bintu ebyenjawulo. Naye today I just have come to appreciate Dr. Hamza okubeera mpozi nga Love gy'alaze Rema mutuufu yeyo. Kale atovaawo nze Sula Ssenyo bamuyise Jazer, King Jazer, ate ne Itham yali ku kamera olunaku olwaleero. Mbagaliza okubeera obulungi, mweraba. Oli ku Bokat TV leero enkya na luli. Bokat TV